naye nga sinnabakwogera mbadde nsaba omukyala abeeko obugambo bwayogera eri abagenyi bafa bulungi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Mukama mulungi Obudde bwonna. ekiseera kyonna. Nina mukama wange atannalabikako wano nga ye Sankara nandisabye tutu wano amina asaba omuleete. Erinnya bampita Mutoni Sawa oba bampita mukyala Buken. Gloria lyemuwulidde mbadde Gloria kubanga famire yange si basiraamu. Erya Sawa nalifuna nga akyuse. Nga sinnaba kwebaza muntu yenna kansooke neebaze Katonda. Tyebale twagala we tusaana okwagalibwa ne we tutasaana kwagalibwa. Ye yasigala atwagala. Oli ye Mehazira, ono ye Suha Ali, ono ye Sankara Ali, ye mulenzi gwe tuyina. So ekyapa kyange kyanywerera wano nti awo bwendi nafuuka mugumu nnyo nga tewali kyasobola kummanja nenze yali asigadde nga mubanja naye kati nange wano wendi siina kyemubanja okuggyako saba omutonzi atukuume atuwa ekyo kyetusinga okwagala. Omwami owange mulaba nti nno mumwana kati musaasireze abeera naye. Bwe muba mumwega mugamba nti mulungi olwate nze neyanziza neyanzige. Webale kunjagala ne we nnali sisaana kwagalibwa kuba mazima gali nti omwami owange muwombeefu n'okutabuka okubeera ewaka kusanga I contribute 80 naye ebyo byonna naabigumira. Webale kumpeesa kitiibwa. Then Magic wonna wooli I'm not going to cry. Yes, I won't. Webale kubeera waddala nga bwe mumulaba waddala gyendi. Taata Meha ojja kutegeera nti nno leero alina ssente oba leero talina. Naye ne bw'aba talina ajja kukulaga nti nno musanyufu. Ajja kukwagala. Mu butayogera bwe omanyi laavu y'omuntu ayogera n'omuntu omusisi ebeera yanjawulo. Naye at least ajja kukusulayo. Ngambe kati laavu yo yeri mukusula. Webale kubeera musajja muwombeefu. Webale kunjagalira baana. Ye taata gwe mmanyi ayagala abaana be. Neera ali mawale lumu yali amugamba tayagala ennyo abaana. Eyo emboozi kandikomyawo kuba gye yakoma fe abamanyiiyo. I'm proud of you. Naye nsaba Katonda atuwangaaze tulabe abaana b'abaana baffe. Nensaba Katonda atugabirire okusinziira ku bugagga bwe obw'omuggulu. Nensaba Katonda atukweke wansi w'ebiwawaatiro bye, atuwe obukuumi nga bwe yakuuma kampeyini eyo nsuubira kukuumira eddala. Nsaba Katonda anfuula omukyala oyo nga pulezidenti bw'agambye gw'olabamu hakejja. Neera nze nzikiriza munnaaye munze haka esoose ate nze haka ey'okuna. Tebatera kwambala mpeta naye omwami owange
yagambye nze nja kwambala empeta. Ensonga oluusi lwaki tebambala mpeta, eddiini ebakkiriza abakyala bana, so abatasobola kwambala mpeta emu. Naye akaweta ako kemulaba kankasiza nti nkyali akeeki ate nabukanze asembeeyo. Mukwano nkwagala nnyo ate nninga eyakatandika okwagala. Nsaba nkwagale mu bulwadde, mu bugagga, mu bwavu, mu ssanyu, mu nnaku, ate osigale nga tokadde. Nsaba sirabanga kibi gy'oli naye ndabenga ebirungi. Nsaba buli bwe tunaabanga tugenda okusoba Katonda ajje abeere makkati go. Abazadde b'omwami tweyanziza nnyo, bamaama, bataata, neyanzisa neyanzeege. Neera mbadde nsaba tutwale eddakiika emu tujjukire maama gwe bayitanga gyali yakulabako, gwe ntenda okuba nga yali omuzira, olaba nzaalira omusajja. May her soul rest in peace. Neneebaza famire yange, maama wange, baganda bange, bataata, neera nensaba tutwale akadde tujjukire taata nzaala, kuba taata abamumanyi ku guno omulembe bandibadde bamuyita party animal. Yayagalanga nnyo pate, yayagalanga nnyo emikolo, n'ekiseera kyeyafiiramu nali sinnatuuka naye asobola okulaba gye yalaba ekyabeeranga mu famire. Nenna kyensikiriza nti wano wendi andaba. Neera I believe he's proud of me. Dad, rest in peace. Nali nkwagala ne kakati nkwagala, naye ate ekisinga byonna nti nafuna omusajja akufaanana mu bingi. Everyone knows it. So, nina attachment eyo. Naye wonna wooli nkimanyi ompulira, tewandeka mu mikono mikyamu, neera sejjusa. Taata yabeeranga mukkakkamu nnyo nnyo, abamumanyi musobola okunjulira. Ye mwami gwe nafuna. Taata yabeeranga n'essuubi, na ne bw'abeera talina 10, ye yabeeranga n'essuubi nti mugagga. Ye mwami gwe nafuna. Taata byonna byabeerangawo, naye yayagalanga abaana be. Ye mwami gwe nafuna. Taata byonna yabikolanga, naye yayagalanga Katonda. Ye mwami owange. N'olwekyo taata yonna gy'oli njagala kukakasa lwakuba sikulaba, but I'm very fine. I got a father, I got a friend, I got a husband, I got an angel. Dad, I'm very fine. Kyemuva mulaba ne bwe bayise emikwano mubaddemu abawala babiri ndowooza. Amwetomu. Ndi mu ssaako y'abalimi, so it was hard for her to tell ani gwe njagala ani gwe sitayagala. Ne kye yakolanga nga bonna abaaniriza. N'ogwasooka Nubian yamwanirizanga mukwano gwange paka bwe yategeera nti yennyini lubuto. Thanks for being good. Weebale kungumiikiriza eddalu lyange.
naye ate nange sikuswazizza. Kanneebaze mama mukyala president muyita nnyo mami Solomon mulamu wange Zaayi, thank you so much. Yesenga w'abaana gwe mmanyi abaagala, and my kids are proud of you. Mama Solomon ampise mukwano gwe, ampise muganda we, madde manyinza asinza okukyogera. She is my sister. Mama Solomon anjagala, and I feel it. Ye muntu obeera nga si byoliko nakasukirayo akalabo. Ye muntu obeera nga si byoliko mama mmeha kino. Ne neebaza Katonda kino namusanga n'omwami. Ne bwe nabeera ne Nubian nasaba kimu ne ngamba Mukama kusaba tebukyanga n'olunaku n'olumu omwami n'ayawukana n'emikwano gye simply because of me. Kuba abakyala abo amaanyi tugalina. Nandyekwasizza bingi. Oyo nedda. Naye buli mukwano gwe gwe namusanga naye bakyali bonna. Ne mu byonna ne neebaza nti ate bwe natuukayo banjagala. Babbi twagenda osisinkana nga ffenna tuva Ntungamu. Ava Lubaale nva Lubaama. That's Ntungamu. Twogera lulimi lwe lumu. Bazadde be ne bafuuka bazadde bange. Maama n'afuuka maama we ewaka amanyiyo ne n'agendayo. Baganda bwe baba balwadde ajja bakeberako. Naye okusinga byonna agambye njagala abaana be naye ayagala abaana bange. Nze abaana bange balina ebintu bye sitasobola bagamba. Ne leero eggulo bwe nabadde nva ewaka nga mbuusa mwana wange ogenda kwambala ki? Nti mami Solomon ayina ebiteeteeyi bye yakangulira nga sibimanyi nabbimamu. Nti abeera eyo ne bw'atambula kizibu okukomawo atakoze shopping y'abaana oba eyange. Ekitegeeza twakwatagana. Webale kunjagala, neebaza Katonda tetukyali ffenna. Tetwasaabawula naye ate twabondinga together. We are what we are right now, but she has contributed a lot. Obufumbo si bwangu, ne bw'oyagala bubeere bwangu bufuuka bwangu. Naye nga ne bw'oba nga wayombyemu naye nina omusajja atayomba. Ate at least kobeera n'ayomba n'otegeera nti yanyiiza. Ajja kunyiiza ne bw'onaayomba tajja kuddamu. And that was my dad. Taata wange yali tayomba obulamu bwe. Nga neera asirika, kyobala nabagambye nti nafuna taata. Naye nga ne bwe mba ntabuse ne Nubian, nga mama Solomon tannatabukako na president, bwe tugezaako ne tubyogera ajja kundaga nti ebyo temuli. Nze olaba naye nze wendi bwoti ne bwoti nandeetera okuguma. Munnaayo obufumbo bwe mulaba olwaleero mulina kwetaffaali. Neera naffe kiri nti tulina okukikuba ate tubasinge. Ekitegeeza tubalabirako nnyo nnyo nnyo. Mu basajja be tumanyi abaagala bakyala baabwe tukkirize president akwata bendera. Ate tamwagala mu bigambo naye amutujjisa n'amutukuba. Tewali atakyagala ekyo. Abakyala ffe twagala okwagalibwa. Naye nanzikiriza nti bwali ali very comfortable. Naye mukwano naffe abali mu bigere ebyo naffe tetuli bubi, tuli comfortable. Daddy Solomon, president, wenasobola okuleeta Tata Solomon. Mukwano webali kunjagalira mwami. Webali kubeera mukwano owaddala. Batera okugamba nti Nubian mukwano gwe owaddala. Naye oluusi osanga ne gw'oyagala naye mukwano gwe owaddala. Kyandiba nga tekiri sayidi emu. Tata Solomon kyali wa Nubian. Naye ekintu kyensinga okutegeera aguliriza nnyo Nubian. Ne bw'aba alina oluyimba lwakola nga Nubian taluliimu, at least ajja muyita abeere mu studio.
yeeyagaliza ebintu ebimuvaamu. Nene neebasa n'omwami tinaye teyeegulumiza yasigala ali submitted gy'oli. Kyoyanziza nnyo, musajja mulungi kubanga bagamba mbulira bw'oyita naye kubulire ki. So yakuyigirako bingi nnyo. Ettaffaali ddene ly'otadde ku bufumbo bwaffe. Neraffe okufuuka bestmani waffe, n'omukyala n'afuuka metroni waffe. Ate naffe kitubimbisizza nnyo. Akavimbo k'amaanyi nnyo. Nera tusaba Katonda abawangaze, abawe kyemusinga okwagala. Kamalirize nga njogera ku mwami. Nnyinza obutamuwaana nnyo kubanga honorable nnyo ayinza okulira omubiri gy'akyalisinga. Mwami wange webale kunjagala. Webalire ddala. Honorable Zaake oli kyali waffe. Ne ate n'omukyala kyali wange. Neera mu lujjudde lw'abantu bano ne mu maaso ga Katonda. Nandisabye nti bwe tuva wano amafuta gakulukuze nga ddala Honorable Zaake. Neera Bridget bw'oli akalango nkakubye nandiyagadde osasule nga nfudde wano. Naye nga kyemmanyi bangi abali kyagadde kibeere bwe kityo. Bwe ganaava ewa Zaake, Council Louis. Twandiyagadde naawe amafuta otapingeko. So, Member of Parliament abali wano tweyanzizza tweyanzidde.